Banange banaganda mwe bali kunsabira kadi ya NUP nze njirina ye Kakuuto. Abantu be Kakuuto kadi ya NUP Geoffrey tayagirina. Yes, tutandise olwo. Tebadde nyangu banaye kadi. Era emiranga gye mbadde muwuliranga n'enduulu n'okukayana kuno okuli ku NUP kubadde kwabwagazi bwa kadi. Sigamba nti bantu banyiivu babakoze eki ne kadi ya NUP tebadde nyangu. Abajagala tuli bangi, tubadde bangi nnyo naye nga balina ojjuwa omuntu omu. Eye Kakuuto efulumye nga ya Geoffrey retire. Era mbagamba kimu abantu be Kakuuto muninde olwo nsimbudde. Mwe mumanye nti kadi ya NUP ebadde ng'omwalo omulungi ku kyalo. Akayanirwa abasajja bonna ng'aliko omu. Kaakati bwe badde efaanana kati ya mulungi nze muwangudde. NUP nze ndi naye mu ngalo. People power, our power. NUP everywhere, NUP.